GTV for unity and development. Twaniriza omulabi waffe omulungi yonna gy'osinzira okubanga otwekkanya. Eno ye program Gyobeera nga tubasuubiza programu etugenda kubanga tutambula bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okubanga tukulaga abantu baffe abawagizi baffe abalungi yonna gye basinzira okubanga batulaba. Tulabe biki bye batambuza, biki bye bakola, kalantini ewange batwala etya. Olwaleero guess what? Tuli Namungoona. Akatundu k'e Namungoona obadde okamanyi, omanye ebikalimu, omanye ebitambula mu Namungoona, business gy'osobola okukola mu Namungoona. Tugenda kubanga twogerako n'abantu baffe abali mu Namungoona abenga batubuulira bingi. Ddala omuntu asobola okusula mu Namungoona ng'ali seefu. Namungoona katundu lwaki bakayita Namungoona. Alright, omulabi waffe ali eyo gw'atasobola kutwegattako saawa eno ffe abali Namungoona. Osobola okutwegattako ng'oyita ku Facebook platform yaffe ey'enjawulo eya GTV. Naawe asobola okuyita ku WhatsApp photo asobola okuyita ku YouTube channel yaffe eya Bilal Television. Teekamu ekigambo Bilal Television kyonna kiramba ojja kubanga osobola okutwegattako. Olwaleero kugambye nti tuli Namungoona. Atamanyi Namungoona wova ku Old Kampala noyite Bukesa noyite Nankulabye noyite Kasubi automatically obeera otuuse Namungoona. Olwaleero nkukakasa nti tuli Namungoona naki GTV twasalawo kubanga tuuka ku muntu waffe owa wansi. Alright, programu eno ndi Muusa Samu okubanga gikutuusaako wabula nga sigikola ngeka mbeera n'omwana muwala Kauthar Tendo era nga tugenda kubanga naye tumwegattako alina waali abenga ate naye alina byatutuusaako. Alright, mulabi waffe wa GTV program Gyobeera kugamba nti tutambula muntu waffe wa wansi n'atubuulira ku mirimu egy'enjawulo gye bakola. Wenkulaga wano nga olina ogambye nti tulina Namungoona ku ttaawo. Tusanzeewo abakozi b'emirimu egy'enjawulo. Kawada kulamusizza. Nyinawo madaamu wano, nyinawo omukulu wa naye alinawo engatto. So nga omulamwa gwaffe olwala gwe twatambudde nagwo tugamba nti no COVID-19 yawo baatutadde twavudde mu lockdown. Kiki tuzzaako? Omuntu yenna alina business gy'akola nga wano woolaba zino eziri wano. Kitegeeza nti yagenza okuva mu quarantine ng'alina kyazzaako okuva mu lockdown. Kyetwagala batubuulire ye ng'omukozi w'emirimu kikyazzaako okuva twavudde mu quarantine. Tandikirewa? Tandike naawe? Gye bali? Kale seba. Amannya go gwa? Bamta Robert. Bakuyita Robert? Yeah. Kati soko ogambe, Robert soko ogamba abali nti tuli ku GTV. Tuli ku GTV wane Namungoona kulawundi wano kutaawo. Mwisinga kuyitawo kulawundi kutaawo kulawundi byonna bikola ku kasaawe kakali okalaba ku kasaawe wano. Mukubirawo eddiba buli kawundi. Tukuba eddiba tulikuba n'obuli lunaku buli kaseera. Tutero bayitako nga tuyiriba wano n'ebikamera yaffe nga muli ku ddiba. Ne lumu tujja basalako ku ddiba awo tubakubemu. GTV tulina ttiimu y'omupiira bulabe. Ate musobola. Oyo amuyita Hassan Hussein, oyo Captain Mulamba. Captain Mulamba. Oyo defender wakuba wali mubbi. Ojamu kwa musanvu. Musanvu musobola tubadde tukyali naawe. Yesebo. Tubadde tugamba nti gwe ng'omukozi w'emirimu. Yesebo. Tugambe gwe Robert. Robert gwe ng'omukozi w'emirimu. COVID-19 oba yawedde. Kikyozzaako. And before that, soko tubule COVID-19 yakuyisizza atya? COVID-19 yampisizza bubi okutwaliza awamu kuba yanzizaako emabega nalina emaali ng'esinga ne wano obungi. So kati soko tubulire emaali eno. Kubanga abasinze okukaba mu COVID-19 mu lockdown eno be balina emaali ng'emaali evunda. Ne Robert emaali otevunda eyo ne webeerawo emyaka 2 okomawo n'ogiza kukuba n'okubaka akafuufu abayaayi ne bakuwa ssente. Naye era weerwawo era esiiwuuka. Kati kyogamba lockdown gwe mu ngeri gyekuyisizaamu obubi emaali y'okugibeereza mu sitowa n'esiiwuuka. Ebe gwe bbeeyi? Egwebbeeyi kubanga kati gyensobola otunda omutwalo gumu kitundu weba eruddewo ng'esiiwuse nsobola ogitunda nga 8 nga 7 era obalaba eba egudde ebbeeyi. Kati Robert? Esebo. Oluvannyuma lw'ebyo byonna olowooza kiki wali badde ozzaako COVID-19 okasita ovudde mu lockdown? Kyenzizaako kyensobola okuzzaako
era kwongera kukola nyongere mu mali yange eddewo nga bwe yali eri n'okusingawo nange nsobola okufuna byenjagala byendubirira ng'omuntu so kyozaako kyakuyirira kyakuyiriba kyensobola okukola Robert webale nnyo kafuna omukyala maama gyebale kale ssebo naye gyebale soko tubuulira amannya gaffe eggwanga amanya bampita Shakira bakuyita Shakira ono ye mwami oba just ono nkola naye mukozi munnange ayiribaawo ku ngato nze njiriba ali ku bugoye goyiriba ku ngoye soko tumingoye kizoyiriba wali nawo obugoye bw'abaana stokisi z'abasajja bokisa empale z'abakazi n'obuteteeyi bwebutyola kuba kati bokisa teziriiwo n'empale teziriiwo bokisa teziriiwo era naffe tubaite tuzaagala lwaleero tuzaagala lwonaaba ozirinawo mbadde manyi muzaagala nzibawe soko tuddira amannya gwana bampita Namulindwa Shakira oli mukyala musiraamu oba bashakira bano abatamanyi gye bagwa nnyo abamanyi gye bagwa Shakira omanyi gyogwa omanyi gyengwa webale kubanga omanyi gyogwa n'omutwe tugulaba ogusibye bulungi nesigida yino weeri nesigida weeri soko tubuulire ezze mu kalantini muno erwadde mu kalantini oba naye tuba tuli mu kalantini sitiru ebeerako sitiru yo tevaako kakati soko tubuulire COVID-19 akuyisizza bubi nnyo kube wakanze taata nze maama buli kimu nze kati enyigiriza kubanga bagenda otugala nga tetwetegese nga obusente tewali kati bwe buzibu obwo ate nga nina abaana babiri naye kakati otugambe nti obusente waali tewali gwe taata gwe maama naye kino kyogera empola akasente kali emitwalo 10 tegyakubeeramu saafuna ku ssente saazirabako yadde n'omutwalo 10 yadde 12 yadde 5 bagambe tuli ku GTV nze nkuba omulanga President Museveni yani oyo simanyi nabbanja nsasaa ku ssente ndi bubi kyogamba akasente kali nabbanja tewakafuna saafunako yadde nusu 2 ku listi ey'abafuna ssente za nabbanja abakozi b'emirimu gino ng'abatundu engoye ng'ezo ezizo ate kikwewunyisa bawa bagagga faba wansi tebatuwa mugaga kinaye gomanyo gwe baziwa mumanyo akolereyo nti kuba ina edduka ddene bweyiti naye yafuna 10 Shakira nawe tulekeemu ate yafuna emirundi 2 oli mugagga akola emirimu gye talina kusobola akasente bakayita akasente kabawejjere olabika toli muwejjere kyovola tewazifuna muganda wange nemba nga siri muwejjere nembeera wano okukuba n'obwo bu bizinesi obwo obuntu obwo bwolaba obudde nedda kabaka gye bano kale baba amanya gwana Tata Baraka Lutuza. Baraka salamu alaykum. Siri musiramu. Era ntegedde toli. Lwaki. Kubanga erinnya buli gwe baliyita atera okubanga tali. Era awo tumukwatira Baraka gyeba. Kale baba. Kulaba akagato kakubye. Baraka obuyayi munaabukomyawo. Obuyayi? Munaabukomyawo. Obuyayi nga sibutegeere. Kubanga Baraka engeri gy'oyoza akagato nga kano n'okoza ne kafaanana ng'akapya kava mu dduuka kyotegeza nti buyayi omusajja ajja n'akasanga n'agamba kano kakava China kume Baraka oyozezza kooze munaabukomyawo Baraka kano gato ka muvumba kano kolaba kano kava China bakapakira Baraka tuleke munaawe totuvuga speed akagato ova kooza mbakoza naye nkajja mu muvumba nange nikaterera mu mbeere nikabira mu mbeere eno gye kalimu era lwakuba nti oli muyiiya okubanga osobola okukateekawo n'okozaako n'akasanga katukula kunfuufu eno etambula wano ebale kubanga oli muyiiya omulidde omukyalo nowagambye emitwalo 10 egyennambanja ye teyagifunako yagifuna tubuulire kyewagikolamu nze saafunako wadde n'ekikumi saafunako wadde lwansonga newandiisa naye izo sente saaziraba kati mugera tusobera buli omu agamba teyazifuna kati ani yazifuna abagagga wano gye bala abafunako naye ng'ababiri bokka be bafunako ssente ezo naye twewandisa nga bantu nga 10 yabo bemanyi benalaba ni meseji zaabwe nti bano bafunye nolaba ku meseji zaabwe nga bafunye bantu babiri bokka so kitegeeza nti omulamwa gw'ekigambo buwejjere tegwavaayo tegwakolera ddala ogwo kati soka otubuulire oluvannyuma lw'okuba nti wavudde mu lockdown tewafuna akasente ka nabbanja emitwalo 10 okomyewo oyozezza engatto zo ziziza ku bbala kikyozaako oluvannyuma lw'okuba nti baakutadde bano kyenzizaako nsaba just katonda aleme tuza mu lockdown eddako endala wave 3 katonda aleme tuza mu wave 3 osuubira nti eyinza okubaayo kyensuubira abakyala
Yes. Nga ye maame wakaye taata ng'omukyalo nga Shakira watugamba magezi kigoyinza okumuwa mwene embeera nga tugenda tukyali mu second lockdown second wave ekyagoyagoya eggwanga magezi kigoyinza okuwa omukyala ng'oyo ono mukyala era gamuwere wano bayagambye ye maama ye taata ne teyafuna kasente ka nabbanja nze kyengezaako omugamba alina okukola ennyo alina okukola ennyo n'ateekamu obuyiiya so kati engoye ayongerewo ayiwewo stocks ayongereko box ayongereko n'obuteteeyi bw'abaana ayongereko nempulidde otumya akatogo ka 1,000 era ketulya wano kebera sawa mmeka ku simu yawo kebera zino sawa 8 sawa 8 omuntu wotuukidde okutumya akatogo sawa 8 tegeeza olinamu ak'olukumi gwe kimanyi nti waliyo n'abatakafuna nkutidde nga newakasa abalekedde kyakulya otudde wano osazeeko otumiza akatogo ndi wano njiya akatogo ka 10 noonya ate amanya agenda otambuza obugoye obwo nfune 5 ze bagenda olya ndi bubi Shakira kankwagaliza okubeera obulungi gavumenti ennyambe kankwagaliza okubeera obulungi kale se gavumenti tuli ku GTV nze gavumenti ennyambe abaana babiri yataabwe yafa accident ate emmotoka ya gavumenti yamutomera naye tebafuna buyambi naye mukulu Kalule mwagala nnyo pologulamu yesinga okunyumira eyo ebyobufuzi tugenda mukutuusizaako Kalule. Alright, Muusa Samu nze ndiwo okuba wakutuusaako programu endi ngenda kuba nga neeyungiwako omukyala Kauthar Tendo abe nga ate twongera okuba tukutuusaako programu Gyobeera. Olwalo nagambye nti tuli wano ku ttaawo e Namungoona wetubadde nga tukutuusaako programu Gyobeera. Ngenda kuba nga nkuwayo akayimba kati nnyo omulabi waffe n'oluvannyuma tube nga tukomawo. Nga bwe nakutegeezezza nti olwaliro tuli mu program Gyobeera kati nno wano wetuli bwe bayita ku Luyinja e Namungoona. Nakugambye tuli Namungoona era wano baŋŋambye ntwayitawo ku Luyinja wabula nga negatiddwako omwana muwala Kauthar Tendo gwe nkola naye programu eno Gyobeera gwenjala atwegatteko essaawa eno tubeeko ate bye twogeramu atubuulire abantu b'okatundu kuno bo abayiseemu atya abategedde atya embeera ya COVID ebayisizza etya. Kauthar waniriza. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. How are you? I'm fine. How are you? Abantu b'e Namungoona balaba bwe banyirira. Balaba bona nange nyirira. COVID tabayisizza bubi kireka naye takuyisizza bubi so tubulye gwe COVID akuyisizza atya? COVID tamusizza bubi. Kubanga kale mbaddemu ebinyigiriza nga omanyi basibye emirimu basibye amasomero basibye buli kimu naye Katonda woba osinza Katonda ng'osaba Allah gyali yonna abasobola okuyamba mu mbeera yonna gy'oyitamu kati so nze tamusizza bubi ne famire yange era mwebaliza ku lwekyo. Program Gyobeera tubeera buli lunaku olwokutaano ssaawa 12 mpaka ssaawa 1 ekawungeezi ate tugiddamu repeat ssaawa ku lwomukaaga ssaawa 8 mpaka ssaawa 9 ez'emisana nga tulaba program Gyobeera. Muusa Samu ne mwana muwala Kauthar Tendo wabula nga tubeera n'omulamwa gwaffe gwe tutambulirako gwe njagala Kauthar atubuulire olwaliro twatambulidde ku mulamwa ki? Olwaleero omulama gwe tutambuliddeko okusinziira mu kaseera kazigiza akabaddewo aka COVID-19 kati right now omukulu President waffe yatugudde naye kati abantu ng'abantu bonna abatulaba bazzaako ki yes baba good naye kati right now what's their action plan, what's their way forward? So kyogamba nti tumanye kiki bazzaako. So in other words batugudde tavudde mu quarantine abantu badde wakati bakyakola emirimu giri ku stand still kiki bazzaako oluvannyuma lw'okuba nga bakoze eki nga baguddwa. Osanga buli omu aba ne pulaani ye kitegeera kati ekyo twagala okumanya bagenda kwezimba batya kubanga si kwezimba tebeezimba bo ngabo abantu naye bazimba n'ekonomi yaffe at right wamu kitegeera. Kauthar ennaku 42 ze tubaddemu zikuyisizza zitya? Nze nga wenkuna tezimpisiza bubi lwakuba kale ebyatunyigamu awo amasomero gaggara emirimu bagisibye nga n'oba ofunye omulimu era wadde osomesaawa? Nze badde somesa nkyali musomi. Ate lwaki ogera ku masomero gaggara lwaki osookeddeko? Naw nkyali musomi nze nga nze nkyali musomi. Okyali musomi kale ekyo tukitegedde kati kale gwe ng'omusomi COVID akuyisizza atya? COVID nagambye COVID tamusizza bulungi naye ekinyizemu awo okusaidia okusoma bagenda teekawo ebintu bya online. Nze seyogerera nga nze omwana nga nze njogera ne bannange bonna gye bali kubanga right now kati ebintu COVID amasomo bagagala kati bagenda teekawo process ya online naye not everyone asobola okukola ki okuaccessinga online ekitegeera kyekyo nga wengambe otidde online togisobola nedda nkanange si butagisobola naye era right now nange wenyimiridde si walungi
kubanga ebintu bya online yeetaaga gadgets. Oshegera kati so oguleka wifi wali n'okateeka ebintu n'ebitambula. Muganda wange si byangu era nga kubanga togenda sanga buli wamu nga waliwo wifi oshegera. Kati depends kubanga ati sokove kunze right now. Jogerera abantu bonna. Gokalinamu kati yogerera bali. Gwembera ennungi tukumanyi. Right now. Webale muganda webale naye mukama akuuma. Jogerera abantu bonna gye bali right now. Kati gamba abaana abali mu kyalo abazeeyo. Ba finalists ababadde bakola right now ebibuzo yasinye fo byakomyewo katuyinda bya HSC okitegeera naye abasinga bagenda bati basobola genda ku mutendera ogwo gwa online gwe bajja okukola ki gwe baagala oteekawo kubanga nzikira ne mu lockdown eyasooka right abasinga tebaasoma abaana baasigalawo nga ne fees ennyini teziriiwo. Hey, nyizo gaba mukama nkumya yes mukama nkumya and I know ajja providinga eyo mtukanga nange tuition right now taliwo muganda wange weyizo kuba mwina nayenze wekubidde omulanga naye kale Kauthar banja tufuna abantu bamuno abantu bomu katundu kano mu Namungoona batubuuliyeko bo covid abayisizza ati embere bayisizza atya yala tutambuleko nga tunoonya abantu bakuno nga basobola okutubuulira covid abayisizza atya kubanga buli omu ayina embeera yinga covid wakoze eki bwamuyisizza. Mama salamu aleikum. How are you nyabo? Amanya gange bampita Muusa Samu okuva ku GTV. Ndi ne mwana mwala Kauthar Tendo tutambuza ne programu Gyobeera. Twagala otubuulireko COVID-19 akoyisizza atya oluvannyuma lw'okuba nti awedde kikyozaako baakugudde kyozaako naye before that soko tubuleka amanya gwana. Amanya gange bampita Hadija Fatuma. Kala Hadija Fatuma kanzire na wano. Mwana ku Luyinja. Ekyamazima covid tatuyisizza bulungi n'akamu kubanga omuggalo gubadde munene obwavu bungi era tukubira gavumenti omulanga mu butuufu teyatuyisa bulungi kubanga nenabba ssente ze baagaba ez'akawunga tetwaziraba. Konerawo ddala awo ne ssente tetwaziraba twakanya kulinda ssente ku masimu naye nga weesanga mu area mwe muli abantu 100 ng'abantu 10 bokka bakugamba be bafunye ssente. Mama okola mulimo ki? Nti nze nkola mu butale. Okola mu butale. Naye abamu ku baali ku listi ya Nabbanja mwalimu abakola mu butale. Kyeza nti mwe mulina okubanga mujaguliza waggulu. Kituufu naye ekyamazima ssente baziwanga balondemu abasinga tetwazifuna ne ku nnamba ennene nze gye ndabye okutandikira ku nze tetwazifuna n'ekirala bannanga abaana okusoma tetuganye obulwadde weebuli naye abaana bakuliridde tetumanyi oba okusoma lunaakudiramu nga balaba bivudde nako babivuddemu bafumbiddwa naffe abaali bawasiza era ssente tetuyinamu bulungi embeera si nnungi abaana ab'obuwala bannange wali ebisajja nti omulanga bannange balowooze ku kyokugulira abaana bagende basome kubanga ebyokusoma babyerabidde. Kakati ensoma eriwo baleese ensoma nga yagibaita online kusomera ku internet abaana banaagisobola. Ekyamazima era tebagenda ejja kusobolwa abo abeesobola kubanga ffe abantu abawansi abasula eno wansi mu myala Namungoona abantu aba bulijjo tetubiina era tetubimanyi tumanyi kusindika abaana ku ssomero so temujja kumalako nambeera tugenda kugisobola. Kale kikyozaako oluvannyuma lw'okuba nti covid baatugudde wagwe mulamwa gwaffe ogwala gwe tubaddeko ti omuntu kikyazaako okuba nti nno baatugudde ennaku 42 twazivuddemu. Kyenzizaako mpozi kyenkubiririza bannayuganda twekuume twambale masiki tubaleme kutuza ku muggalo ogwokusatu. Mulya mugukooye tuula tugukooye kuba embeera gye tuyiseemu tetwegomba na kugiddamu ate nga tetulina buyambi. Kirabika nti buli omu kwefaako na kwerwanako. Mbeera ya buli omu agumye munne. Buli omu agumye munne twekuume tukozese n'amaanyi. Kole nnyo n'amaanyi. Tusobole okuba nga tubeerawo. Tuyanziza nnyo maama oyo nno ye mukyala gw'oliddeko atugambye nti ye kyazzaako kwe kubanga agenda kukola nnyo n'amaanyi okusobola okuba nga agenda okwebeezaawo. Kauthar omukyala omulidde bwagambye yagambye agenda kukola nnyo okwebeezaawo n'amaanyi. Gatumuwa akayimba tulamu akayimba ka Sabiani konna producer kanaaba atufunidde n'oluvannyuma ate tukomewo. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Tukomyewo era tuli mu programu yaffe Gyobeera pozika abatantegedde bulungi balinza okudda ne beebuuzayo omuwala oyo naye nga nze ngambye amanya gange Kauthar Tendo era nga munange we yannyanjudde
kati abamu bayinza okuba bamanyi feesi yange kolako ne program omuvubuka naye ebeerayo ku lwamukaaga naye leero tusaze tubaleetera ekintu ekyenjawulo nga tugenda eri abantu nga tutambuza program yaffe gye bayita Gyobeera era nga right now twale tuva kwogera n'omukyalo omu nga bambi atubuulidde embeera ye right now gyayise mu covid ne after covid-19 ne bya planning okukola kati nsanze bavubuka nange kansooke mbabuuze njebaleko basebo amanya Sengendo Martin nga bulijjo kyenzizaako bingi biringa era ebyadde emabega kati ku ssaawa zino simanyi kikyenyinza kuzzaako kyonna ekinaaba kizze kyenzizaako kubanga kati right now my covid we yajja yayonoona ebintu plan z'abantu bangi nnyo kati gamba nga business entinitini oyinza okuba obadde okola mukulu Martin si kyekyosewo wekiri kati ngamba right now covid we yajja yayonoona biki aye kati engeri gye batugudde ozzaako ki mu business y'okulaakulana kwongeramu maanyi na kukola kubanga watugamba buli wogwanga situka otambule kati tusuubire titugenda tambula na covid paka kubanga batugamba simanya weevu ey'okusatu ejja kati tetumanyiyo kikyegenda kuleeta kati nze kyeŋŋamba tugume bugumi katonda wanaatuyisa wanaakivunuka tunaakiyitamu kyeŋŋamba nga nze katubuzeeko omukulu omulala wano tebaleko sebo amanya bampita Daniel mbeera Namungoona wano wenyini we munsanze wembeerera ddala so embeera ya covid teriyo gwetanyigiriza ekyo kyo kituufu naye mu mbeera yonna tulina kuyiga kukola ki kutambula nayo so gavumenti erina okukitegeera nti ng'obulwadde obulala bwonna bujja mulina kuyiga just buyizikola ki kutambula nabo naye teriyo ngeri gye tusobola kukola ki kutambula nga oba kugamba tuyinza kukiyita tutya naye tulina kuyiga kutambula nabo kati kyogamba mukulu like tulina okuyiga otambula ne covid-19 naye kati gattako like amasomero businesses kati right now oba tutadde kati gogamba tata simanyi oba oli muzadde naye kati ogamba kyaba balina abaana ababadde ku masomero abatudde waka ssaawa zino kati right now obaguddewo n'amasomero si maggule kati oteesa otya ku ekyo ekisooka mu byonna amasomero kuba abaana baffe ekituufu bali waka ate nga beetaaga okuba nga bagenda okusoma baleme obutakulira ewaka naye ekikulu mu byonna gavumenti kyenandigisabye obudde buno yandibadde eggulawo neggula abaana awo ne baddayo okusoma kuba tulabye bangi nnyo bw'oyita eno yonna gye tuyita gye tuwangaalira bw'oyitayo ekituufu abaana bafunye embuto so nga ate essomero libadde libayambako nnyo okulaba nga bakola ki okulaba nga libataasa libatangira okuba nga tebafuna mbeera ng'eyo so amasomero gaggulwe ate n'ekirala nandisabye embeera gye tuwangaaliramu fine amuze yatugudde ne bw'aba yatugudde tekitegeeza nti buli kimu kyakoze kitya kitambula so asenga yatuyambako mu bintu ebimu ekisinga mu byonna nga balandiroodi bwe batyo so teri kye baabogerako naate bw'otunuulira mu budde buno bwe baguddewo babadde nga abagamba nti sente abantu badde bazitegese butegesi bazitegese ku akawunti balina okujja bakole ki so nga badde bazikozesa bazirya bakola biki ebintu ebyenjawulo so nga tubadde mu bulamu bwakweyiya kulaba nga tumalako tulwana kulaba nga tumalako sebo kati olina gw'otumira njatumirako mukyala wange mukyala Irene gyali kimumanya ndaba ntumirako maama wange mwamuza nteeza ekyeri nampungaawo so musumba ne mutumiddeko nnyo alhamdulillah toyanza nnyo sebo kati mukulu Martin gw'otumidde ani bentumira simanyi nange kubanga kantumireko bakasitoma bange benkanikira ku piki wano nga mukulu ono Daniel Bukenya watali ono munnange nnyo bingi ajja mbeererawo kati n'olwekyo kantumireko ne ku maama wange mukyala Nasozi Aneti baganda bange n'ekirala kantu so okwebaza gavumenti weewaawo nti tubadde mu mbeera yakweyiya naate nzikiriza nti ku ssente nabbanja z'abadde agaba maama waffe abamu baazifunye naye zaatuuse ku bantu oluusi abatuufu so kyo nkyebaza nti wadde ffe tetwazifunye naye okusinziira ku b'endabye mikwano gyange baagifunye alhamdulillah
tweyanza nnyo nasobola obudde bwammwe nga muwulidde abakulu beebaza gavumenti era ng'abantu banno bafunye ssente nno nange ka message sinnakalaba baŋŋamba mbe n'essuubi nkalinde paka nakati naye nga owulidde abantu bonna basaba gavumenti eggulewo amasomero abaana basome ne batunuulira n'embeera right now action zaabwe ze bazzaamu abagamba kwongera mu maanyi kola mirimu gyabwe basobole okwebeezaawo. Program Gyobeera Muusa Samu ne Kauthar Tendo tugezaako kubanga tugikutuusaako tugamba nti tugenda kutuuka mu katundu konna ak'eggwanga lino erya Uganda tubenga tukutuusaako abantu baffe naddala oyo omuntu wa wansi n'emirimu gye gyakola batubuulire biki ebibabeezaawo embeera bagiraba batya ebintu bye balina security mu bitundu byabwe babeerawo batya. Olwaliro tuli Namungoona ku Luyinja era nga ne we tuli ofisi ya chairperson owa Namungoona ku Luyinja wabulanga gwe tuli naye gwe tufunye ye kansala nkulamusiza sebo. Ndi musanyufu nnyo ababirali television okujja okulaba nga batunoonyerezaako naffe ab'ekitundu kya Namungoona 1 mu Lubya. So mbeebaza olw'enteekateeka eyo gye mwatandikawo okulaba nga muwa ekifaananyi eri ebitundu ebirala bisobole okwemanya na biba biki ebitambula. Erinnya nze Sengoba Vincent Kyakonye nga ndi General Secretary w'ekyalo kino ate era kansala ku ggombolola ey'Erubaga neyanzege okujja okunkyaza ate n'okubabuulira ebyafaayo bya Namungoona mu kiseera kino. Tuli basanyufu naffe okubanga tusinkanye kansala akiika ku ggombolola eya Lubaga division. Kakati kansala twalesaba twagala otubuulireko Namungoona ono lwaki ayitibwa Namungoona? Okusinziira ebyafaayo nga bwe byajja bitambula tulina olugero bajjajjaffe bwe baatutegeeza nti edda ekitundu kino kyabeerako bino ebinyonyi bye bayitanga Namungoona era mu binyonyi ebyo byasenga ku miti egyabeeranga mu kitundu kino ne bavaayo n'ekigamba nti wano mu Namungoona. So enjogera nnyingi ezisobola okuvaayo okuki lwaki Namungoona yatuumibwa bwatyo naye mu kiseera kino nsobola kutegeeza ekyo nga jjajjange bwe yaŋŋamba kubanga nze ekisooka ndi wa mukisa nti ndi ku kitundu kwe nnina bajjajjange abawera generation nga 3 nga zaazaalibwa kuno n'okuziikibwa ne ziziikibwa kuno. Kwegamba oli mwana wa Namungoona? Kyekyo kyennyini ndi mwana wa Namungoona ebyafaayo byange. Kakati nga bw'oli mwana wa Namungoona kitegeeza nti okulidde mu Namungoona otegeera Namungoona. Tubuulireko Namungoona w'ebiseera nga mukula oba Namungoona w'ebiseera by'edda yali afaanana atya era owakati ali atya ate Namungoona ajja mu maaso mulowooza ajja kubeera atya? Okusinziira obukulu obwange Namungoona nze wano ndaba akulidde buli myaka 10 egiyitawo waliwo enkyukakyuka nnene mu ntambuza y'emirimu n'abantu be tubeera nabo. Bw'ova mu myaka gy'ekyenda n'oyingira 2000 Namungoona watandikirawo okufuna abantu abapya ne tugamba nti bavudde mu bifo ebirala badduka okujja okugula polotisi n'ebibanja ebyenjawulo mu Namungoona. Naye Namungoona alimu ebitundu nti oluyi olw'ekyengulu lwe lwasooka mu kulaakulana era bw'oba otambudde oluguudo luno lwe bayita Nakibinge Bawala Kataloodi olwa Kolansi lwe mulabye bwe bamuzze paati ey'ekyengulu yasinga enkulaakulana era abantu abaasooka gye baasooka okuyaayaanira. Bwe tuyingira 2000 okujja 2012 olwo oludda olw'ekyemmanga nga lukoonera ddala ku nzigo tteeyo ku bitoogo awo watandika sikulambo yawo nga n'alina emitwalo 10 naye bamugamba yitawo gy'osenge mu Namungoona n'afuna kafuuti 10-15 era kyovula mu kiseera kino oludda olwo lwe lulinga ne siraamuzi nti abantu bangi olw'ensonga buli omu yafuna obusobozi obugula kapuloti ne yalina emitwalo 10 nga bamuwa n'agula. Kakati nga bw'ogambye nti Namungoona ebiseera ebyo yabeeranga wa layisi n'emitwalo 10 ng'omuntu bamuwa era Namungoona mulaba nga mulina essubi ery'amaanyi nti ajja bujja mu maaso agenda kwongera okuyitimuka. Namungoona oyogedde ku kyokugula poloti abantu abagulanga poloti. Namungoona ali sekiwa omuntu abeere mu mutima abeere mumativu kwenkana ki okujja okubeera mu Namungoona ali sekiwa security mweri?
kati ebintu ensonga y'ebyokwerinda osobola okugezaako okugigeraageranya nti buli muntu akola kinene ku byokwerinda. So ebyokwerinda by'ekitundu kyaffe ebitongole ebikola kwerinda bikola nnyo obutaweera okutandikira ddala n'obukulembeze bwero si wanu kubanga jjukira chairman w'ekyalo yabeera akulira security bw'abanga omutima gwe gugamba gwakulwanyisa bumenyi bw'amateeka obumenyi bw'amateeka era bugenda twala ekyokulabirako guno omulembe oguliwo gwa mukyala Bira Gertrude chairperson tukoze kinene nnyo okulaba nga twengejinga ebitongole ebikuumaddembe okukoleganira awamu tusaanyeewo obumenyi bw'amateeka obwali butandiseeko emabegaawo okuva wakati wa 2005 paka 2017 abaana abamenyi b'amateeka baali batandise okuzimba amakanda mu Namungoona. So bw'ogeraageranya si kyangu kyakumalamu bamenyi b'amateeka naye okukendeera kuli waggulu nnyo kyova olaba nti n'ekitundu kino kati kiri sekiwa nnyo ddala. Alright, kansala nga tumaliriza mu seconds nga 5 zokka tubulireko ku bifo ebiri mu Namungoona ne bimufudde ebyamaanyi ngoli woyogera ku Namungoona omuntu ajju alowooza ku kifo ekyo mu seconds nga 5. Kakati tulina ekifo nga olaba National Housing Apartments yali nkulaakulanya y'amaanyi yatujjamu ekyokubiri osobola okujja ku kitundu kye bayitanga Nakibinge Namungoona w'omuyingiriramu era tulina ne Metropolitan University eyajja mu 2016 olaba enkulaakulana nene ebizimbe abaana gy'olaba muno tulina abayizi ababeera mu 10+ buli semester. Weewaawo tweyanzizza kansala omuwulidde akiika ku Lubaga division ate nga general secretary wano tuli mu Luyinja 1 baga nti GTV tugezaako okutuuka ku muntu owa wansi okuva e Kampala okutuuka e Masaka okutuuka e Mbarara okutuuka yonna mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga tukyali mu program yaffe Gyobeera tukyagenda mu maaso nga tubuuza ku bantu baffe ab'e Namungoona right now katugenda ku saidi eno Kauthar. Alright, program Gyobeera Muusa Samu ne Kauthar Tendo tubaga nti buli lunaku olw'omukaaga program wetu batugiddamu repeat saawa 8 mpaka saawa 9 so nga ate main issue ebeera ya lunaku olwokutaano saawa 12 mpaka saawa 1 eyakawungeezi tutusako ebintu ebyenjawulo wala tuli Namungoona tutambula mu bitundu ebyenjawulo tutuseko embeera y'abantu efaanana eti abantu balayika batya business ez'enjawulo abantu batubulya emirimu gyabwe gye bakola biki basinga okunyumirwa tukyagala mu maaso ne program Gyobeera tuli Namungoona ku luki ku Luyinja. Maama nkulamusizza. Kale ssebo. Amannya gaffe amalungi. Nze Resite Nanyonga. Mukyalo Resite gwatunda enkoko? Wali. Yoli wali? Kale oba ali wala kati gwe zinguze gyeba? Kale ssebo. Tubuulira embeera etambula etya? Embeera mbi nnyo. Embeera mbi etya? Anti ate bakasitoma tubalaba. Bakasitoma tubalaba? Alright. Kati gambe eyo bakasitoma bakola ku GTV. Kuki? Bajje. Abakulaba kuki? Ku GTV. Bajje. Sebo. Bajje bakuwagireko. Kale ssebo. Embeera osanga enaatereera. Kale ssebo katusabe Allah. Tugamba nti president yatugudde. Sebo. Tuvudde munaku 42 tuli wakati webase. Kikyozzaako. Kyetuzaako. Tetulina ssente bulungi tweraliikirira oba tuzzaayo situmanyi. Mwali kyagadde ekyobbazaayo? Nedda. Kale tukole ki obutatuzzaayo? Tutte ffenna tukole. Gwe yakutadde oli mukole ate naabiguza baani? Tubala tundaba abatambula tebalina ssente. Tonna tunda ebuuka wajjidde? Sinnabakola. Yita abantu bajje bagguleko. Nabayita nabasanga wa. Bayite. Tunaye bajja kulira omulala. Munaye bakasitoma mujje munguleko. Mu kifo ky'ogamba nti gavumenti etuyambe. Yita bakasitoma bakuyamba kuba gavumenti eyinza okubanga tejja kusobola kutuuka ku mawu naye nga bakasitoma bajja kusobola okutuuka. Bagenda kusobola nga bampozi batudduukirire. Ne ssente za nabbanja sitwafuna. Mukyala Resite. Tumirayo abantu b'osobodde abali ku GTV. Ntumira maama wange. Maama wo. Virigo Namata. Mukyala Namata. Ali Masaka. Naffe tumutumidde nnyo. Kale ssebo. Nentumirako ne taata wange Expedito Ssenyonga. Ali Masaka. N'abaana bange bonna. N'abaana bo bonna.
Alright, Muusa Samu ne Kauthar Tendo GTV tubeerawo okutuusa ku programu Gyobeera. Simanyi owa Kauthar tukyalina yakadde tunoonya abantu abalala naye nga emirimu gye gigenda mu maaso n'okuba nga gitambula mu kitundu nga bw'ogiraba. Abatunzi b'enkoko bakola, abatunzi b'ebikajjo ab'ebigaali b'ebikajjo, otunuulira abatambuza amazzi abannakati bano nengo oyagala nnyo okuwa tubulire yogera tulina kuweebwa n'agamba atya Katonda n'agamba atya tuweebwe toyogera Katonda by'atayogera toyogera Katonda by'atayogera Kauthar ab'emikwano mujje baleko basaba amanya n'eddoboozi Ssaalongo bagenda Yusufu omusajja wa NRM eddoboozi ly'abanaku. Yes, kakati nga bwe batutadde twatuulira essanyu lingi nnyo kubanga omukulu pulezidenti Yoweri Museveni etahabulwa yatutadde era tuli basanyufu nnyo kubanga naffe kati essaawa zino tuli mukola ku kasente naye ekintu ekisinga okunenyamiza ennyo batusuubiza okutuwa ku ssente ne batazituwa ate nga twewandiisa abantu bangi nnyo ku Namungoona kuno abantu beewandiisa abamu nze nabakuŋŋanga okujja okwewandiisa bafune ku ssente abantu abali nga abanaku bannamwandu abalema awamu na babodaboda abatalina mirimu. Mu butuufu beewandiisa abantu bangi naye mpulira buwulizi nti baafunako abantu 6. Ekyo ne mpulira nga kinenyamira nnyo ng'omuntu w'NRM owa wansi atambula nyumba ku nyumba nga ngenda nnoonya akalulu kaaki ka NRM. Mu butuufu mpulira okunyolwa nnyo ate era sirina era nsuubira gino emyaka 5 egigenda okuggwako simanyi bwe nagenda kulimba abantu okubagamba nti banaye twetaaga akalulu ate nga nabakunga ogenda okwewandisa bafune emitwalo 10 nga tebalinaawo kyakulya. Yes, kati kyenzizaako nina kufubako nnyo eri famire yange okusobola okufunayo 10,000 oba 1,000 sobole okuba nga ndabira famire yange ate sobole n'okuteekateekayo kasente. Nkiraba nti guno omugalo guno era tusobola okuddamu mu muggalo kubanga mpulira bagamba third wave egenda kujja. Kati gwe ogamba ogenda kukola n'amaanyi kubeezawo famire yo, right? Oh yes, ngenda kukola n'amaanyi okulaba nga mbeezawo famire yange. Kino kyampadde ekyokuyiga kubanga natuuse okubeera nga sirinaawo 10 nga nsabiriza busabiriza mmere. Kati nsabayo akagambo kamu ogamba eri gavumenti yaffe mu nsi yaffe right now ekole etya kubanga kati byonna ng'otunuulidde n'abaana right now kati olina abaana batudde waka tebasoma ate nga bakula ogamba ki gavumenti eggulewo amasomero ekole etya? Amasomero baali badde bagaggulawo naye tetumanyi obulwadde buno gye bugenda oba bwagenze kubanga tebunaba kuwona. Naye gavumenti kyembadde nsaba bateekemu amaanyi basobole okuba nga bagema abantu obulwadde busobole okuba nga tebukola ki tebubakwata abaliwo abakyali abalamu. Ekyo kyempa gavumenti yaffe okubeera ng'ekola etya kubanga tweyagalire mu gavumenti. Ntumira mukyala wange Naalongo Kagande gundi Erwanyonyi Mukono, ntumira blaza wange Moses Byarugaba Erugazi, ntumira blaza wange Kavuma ali ku nsalo ya Kongo, nentumira ne mukyala wange Sazino Gwenni naye omwagalwa wange. Teyazanyo Ssaalongo olw'obugambo obulungi kama akugizeewo wanje. Jalo mutasobola okudifininga ekigambo omuwejjere. Omuwejjere. Mukambuuze Ssaalongo omuwejjere. Kimubuuza. Ssaalongo ekigambo omuwejjere okimanyi? Ekigambo omuwejjere ye muntu nze nalibadde ngamba nti ye muntu atalina kantu konna, atalina mulimu gwakola era mufuna mpola. Nze kyengamba mu lulimi Oluganda nti gwe baali badde bayita omuwejjere. Tuyanze nnyo. Kauthar, ekigambo omuwejjere bwe kiba nga kitegeeza kuba nti omuntu atalinaamu ddala olowooza ssente za nabbanja ani yali ateekeddwa zifuna?
Fenna kubanga nange siri bulungi fenna tuli bawejjere kyenkana kubanga right now abantu bali mu kusinziira kukola nga bwe basobola kwebeezaawo. N'amazima kojjeko mu mazima ofaanana abawejjere awaida gyebale. Amina ya bampita Muusa Samu nze Lubowa Emmanuel Namungoona Luyinja owetabbo nnyo. Soko tubulire mirimu ki egikolebwa mu Namungoona Luyinja mulimu kikale gwe gw'okolamu? Nze sikolera muno. Okolerawa? Namulanda. Okolera Namulanda? Ebeeroda. Ate Namungoona wakimyeyo ki? Jinsula kiki? Wakoze? Saakoze nze siri mu struggle zendi musajja wa muzepa. Oli mu kwerira kuze weekoledde? Sange kaakano kabbiri. Akala akakebbiri mwekali? Naye nina n'ezisinga zino. Sooka asigemu akabbiri? Tekisoboka ate naawe. Emmanuel naawe leka. Ogamba bano gy'oba okola nabo tebo kati bano bakusigemu baabakotezi kamera. Naawe ye kampani eyo. Kati Emmanuel sooka tubulire. Obadde mu karantini munaku 42 naye wagonda n'otule waka oba gwe obadde kawaida nga yitamu n'okikubakubamu mpolampola? Okutwaliza abamu be baasibanze saalimu just tubadde nga tuwaguza ku bodaboda ne zitutwala okukola. Mubadde muwaguza mumenya amateeka? Ate ekizibu kibi nanga n'abagabaga bagamenya. Tuwulire omu ku bagabaga ne bagamenya? Ennyini era abagabaga kubanga ne poliisi ezitukwata era naye emala n'ekugamba genda mpaayo kano. Kati Emmanuel kankubuuza. Batekubbye. Kati Emmanuel kankubuuza. Ddala kino kyogere mpola? Si mpola kubanga tuli mu lwatu. Kyogere nnyo? Kale. Oba okyagala wakifuna? Kyekumi kya Nabbanja wakifuna? Sirina kyenkyagaza kuba mbadde nkola. Gobadde olina ezizo? Sisibangako ku njala gwo ndaba nkoze engezi. Onyirira ofaanana okuba ng'olinamu. Noba nina oba sirina supposed to be like this. Gwe twagala Nabbanja amanyi n'ebizibu. Yamanyi n'ebizibu. Wabula lwakuba maama wange wa Mbogo. Nabbanja maama wo? Be banzaala. Weddira Mbogo? Neddirango. Weddirango? Anzaala wa Mbogo yenna Magembe. Oli wango? Yeah. Tambulamu ng'Omuganda. Oli musiru ntambulemu ng'Omuganda ebigere ebinnuma. Ebigere bikuluma? Bagamba bali eyo nti tuli ku GTV. Tuli ku GTV. Kakati kyensooka temunampa kuweereza bubaka buweereza ensooka buweereza kyapasoni wange oyo Nakibirige Ddira Gertrude. Nakibirige owookubiri ne mbuweereza President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa olw'ensonga akimanyi kasita saakwata ku basirikale be nti bazze ne bankwata ne mbalwanyisa wabula nabo balina okumanya ki kyenjagala n'engeri gye neeyisaamu ng'omuntu. Otyo ngende mu maaso siikubalagale. Ngende mu maaso nzire mabega ngende mu maaso. Okay. Kaakati bwe mmala okutumira abo zirako ne ntumira muto wange Paulo Majanja ambeereddewo nnyo mu kalantiini ono. Asulawo Busega Kibumbiro nentumira ne Saalongo babi ow'Ekkobe era bwe babadde bakwasaganya ensonga zange ne muto wange nga bwe bazikwasaganya pozi Songoba Vincent Kansala ye yayitamu si gwe nalonda oba balya balye bwe bamanyi kubanga kibawe tebabbye bamenya mayumba g'abantu tebatuwandisa naku zakubaweebwa. Kakati ndowooza byebyo byange sirina kyemmanja gavumenti. Kulamuseza. Alright. Oba olina wala gy'obeera watali wa mamawo? Mbeera Wasenga. Obeera Wasenga. Of course kati olinga obeera mu bazadde. Kati kankubuuze ewaka gye wadde obeera wagwe togula mmere tolina kyogula naye gwe bagulira bugulizi si ekyo kasooka obuulire gwe covid takunyize si ekyo? Covid talina kyakukoze? Talina kyakoze. Wanika omukono mu bbanga bagambe covid talina kyakoze. Covid talina kyankoze. Kyogere katonda ng'akuulira nti covid talina kyakoze. Covid talina kyankoze. Kaakati singa tebatuzza mu lockdown nga bwe twamuvuddemu kiki osuubira ky'oyinza okuzzaako gwe ng'omuwala omuto
kichoyinza okuzzaako oluvannyuma lw'okuba tuvudde mu covid-19? Anja okwebaza Katonda. Kyozira okuzzaako ekisooka kyakwebaza Katonda. Ekyokubiri? Ndagenda kusomera. Ogenda kusoma? Osomerawa? Merhill. Osomerawa? Merhill. Bannangiriri ludda we? Mbarara. Mbarara. Eri mu nsi y'amata. Tumirako ab'Embarara bonna be walekayo. Ntumirako taata wange Timbugamba Vicensia. Ne mama wange Tumuseme Maria Gweti. Manene yokulokutano ku GTV. Ne ba sister we? Naman Gladys. Namale Gladys. Wow, nange namale Gladys mutumiddeko nnyo. Mugabe Muusa Samu akutumidde. Naman Gladys Muusa Samu akutumidde. Webale nnyo omulabi waffe ali eyo ku GTV. Fenno olunaku tulabika nga tugenda kuba nga tuluwunze. Kauthar, okyalina kyogamba abantu bo okyagala kubeera mu Namungoona nze nkulekemu ngende obusungu nnyina bungi. Namungoona ennyumidde kalo kalungi by the way. Kati bakisikolekamu. Akulakulanye. Genda gwenzo ojja kunsangamu. Ogenda kunzija ku kamera nze wano ngende Kauthar ambe nga muleka wano. Program Gyobeera. Genda ku Facebook page yaffe gwe tusasobodde kubeera naye. Onoonye GTV olayikinge. Omala kulayikinga. Tuteerewo wansi awo comment yo. Gwenga gwe COVID-19 wabanga kiki tuzzaako kiki ogenda okuzzaako gwenga gwe. Iye. Kinaawe tugende maaso. Gwenga gwe COVID-19 nga batujje mu muggalo kiki ogenda okuzzaako tuteerewo comment yawo nawe ate osobola okuyita ku YouTube channel yaffe ya Bilal Television teekamu ekiramu kyonna Bilal Television tujja kubanga tusobola okubanga tukutuusaako byonna bino ojja kubanga olaba programu zaffe zonna ez'enjawulo Muusa Samu ne mwana muwala Kauthar Tendo mubwati ffe tubadde okutuusaako programu nga mu production tulinayo mwami Hassan Hussein omubwati tubasiibudde salute. GTV for unity and development.